Museveni nga tannaba kuziba mu mwambwe ekintu ekimu ku bye yasembayo okwogera yabagambye bwati. Museveni yabagambye bwati oba yabagamba bwati ebimu ku bye yasembayo okwogera nabo. Kyo eno tiimu eno eri mu kulwana kati eriwo ekwata obuyinza ebunyweze. Museveni yasembayo okwogera nabo ng'abagamba nti awulira akooye takyasobola. Yabagamba awulira akooye takyasobola. N'abagamba Museveni kyasinze omutwala mu depression, ebintu byonna okwongera okutalibana okubanga ali out of stock. Kyagulanyi okufuluma eggwanga kyali kyabulabe nnyo. Museveni agenda kubeera humiliated few days to come. Atya n'okulayira kubanga bwe kitabaawo before kulayira, immediately after kulayira agenda kubeera humiliated okusinziira ku message z'abadde afuna. Ezo mujju babe nabagamba bwe bamukubira essimu alyoka azirike bamutegeke eccupa bamutegeke ebyuma. N'agamba awulira akooye takyasobola. Kyagulanyi okuba simattuka n'afuluma n'agenda ebweru kintu kyabulabe kyamwongeza emyaka nga 17 mu maaso. Nekisitula obulwadde bwonna. In fact bangambye ali diabetic, sukali oba yasse nnyo oba yali nnyo ekimu ku byo. Low sugar ali high, low pressure ali high. Kakati ekirala n'agamba ye emyaka gye tagenda kufiira Hege. Yagambye yabagamba Kyagulanyi ateekateeka humiliation ennene ku bulamu bwe kati ye akitadde. Talina maanyi gagenda kufiira Hege, talina gamuteekamu kaguli. N'abagamba mmwe mumanyi oba mukikwata oba temukikwata oba mukiwaayo temukiwaayo nze mmaze. Mukimanyi musobola obutaddamu kulaba ku Museveni mmwe. Mumanyi ng'ebintu ebyo nzize mbibagamba. Mwalabye media center bwe yagenze n'egenda etema akatambi akakadde ne kabaleetera mbu Museveni abawadde message ya Easter. Mumanyi ekyo kye kitegeeza. Muli abantu abali mu kubamanyira okubamenya tebali mu gundi, tebalina we bali mu protocol gundi y'obukulembeze bw'eggwanga. Muleyo mutudde butuuzi. Museveni yalimba emyaka kati obulwadde bwamukubye wansi tebukwatagana na myaka. Takyasobola na kusetula kigere kukijja wano kukyongeza maaso. Nkugambye ya paralyzinze yabadde yakava mu operation, sukali na kyankalana, stroke n'emukuba n'aziba omumwa. Bitwalo babi bigane. Kasita bo bakitegedde nti ebyo nabyo nabitegedde. Naye Mukama obeeranga nange nomponye ejjoogo ly'omubi. Bangi bavuddeko ndabye Sitaani babatuntuza. Onkwatanga ku mukono noonyweza magenda gange. Mukama n'omala onvaamu obeera nga budde mu mukono gw'omubi. Wulira ettemu ly'abaana b'eggaba. Nabagambye Muhoozi ateekateeka okugendayo n'oyo omusajja mbu yeefuula anoonyereza. Naye Mukama n'omala onvaamu obeera nga budde mu mukono gw'omubi. Kakati ekiddako kiki bwe muba temutudde kwerwanako muwulire bino. Bongedde okukkaanya okwongera omuliro mu butale mu garagi, ebibanda by'embaawo ne mu bizinensi ennene, naddala mu bizimbe ebitali byabwe. Obutale, garagi, ebibanda by'embaawo ne mu bizinensi ennene ezitali zaabwe. Abantu ababadde mu gavumenti ya Museveni nga mukola ne Museveni mu gavumenti ya Museveni, muwulire kino: heart attack, blood clot, okugwa mu binaabiro, ebintu ebi mubirinde nga mbaga, ne accident
bw'oba omanyi obadde mu gavumenti ya Museveni ng'okola ne Museveni omanyi bingi ate opinga heart attack, blood clot, okugwa mu binaabiro awamu ne accident. You give me heart attack, heart attack, heart attack. Anajjukira akayimba ako. Mwetegeke heart attack, heart attacks, heart attack. Bw'oba omanyinga obadde okola mu gavumenti ya Museveni. Kati buli omujjayo ekikopo. Abagenda okunywa obuugi mujjeeyo ebikopo. Mujjeeyo ebikopo bya mubyoze mubizeeyo mu kabada. Wo kansooke kino. Mujjeeyo ebikopo. Kansooke kino. Ate mwe bantu mu ebbanga lyemaze namwe muteko kubanga mumanyi bwe mulaba ebyo bye mugamba mbuno njogera nsaaga. Ebintu bye mbagamba bituufu. Waliwo ebitundu bye baatezeemu bbomu, muwulire, waliwo ebitundu bye baatezeemu bbomu naye zaagaanye okubaluka. Bwe kiba si kyekyo, be baaziwadde zitega tebaaziteze. Naye zibatadde ku bunkenke Ssale ne Muhoozi, zibatadde ku bunkenke kuba zigaanye okubaluka, baabadde baziteze mu bikujjuko bino ebya Easter. Olw'amaze zitega abaana be baaziwa okutega baabawa aw'okuddukira oba aw'okukuŋŋaanira we baba babajja babatwale, bwe babazizaayo abaana abo ne babattira e Kasenyi okubuza obujulizi, abaana ne babatta. Naye ate bbomu bazirinze okubaluka paka tebannabaziraba. Bwe mulaba poliisi awantu wonna ng'enoonya bbomu mbu waliwo we bateze bbomu, baziteze kubaluka mu Easter, kutta bantu mu Easter. Biri bye babadde bagamba mbunno abasimanyi mbunno mbu abayekera bali mu Uganda bbomu zaaganye okubaluka, wabula tebababuulidde wa we baziteze. Mugenda kulaba poliisi ng'etambula ebifo ng'egamba mbu enoonya bbomu. Muwulidde ebintu bye mbagambye? Eyo nayo njijjeewo. Nkugambye Ssale ne Muhoozi batudde bwe bati balinda bbomu ezibaluka zibuze. Naye abaana bonna baabasse, baabattidde Kasenyi. Abaana bonna baaba eliminatinze okubuza obujulizi. Naye nammwe byanammwe kababitte. Nedda mukole eddate yenna kababatte, kababatirimbule. Kababatirimbule ate bwe baabalyose. Mugenda kulaba poliisi ng'egamba bannanga obunkenke waliwo bbomu tuteeberezebwa okubanga bateze bbomu babalimba. Kale bannange Uganda weeri tuwereddwa omukisa ffe ab'omulembe guno ababimanyi, ate abatabimanyi oba bali batya simanyi na kumanya. Kale wulira, mujjeeyo ebikopo by'obuugi okuziika. Janet ekiramu kye kigamba tebamuziikanga mu Uganda. Janet ekiramu kye kigamba tebamuziikanga mu Uganda. Kakati bwe batamuziika mu Uganda, problemu ebeerezze kati boogera ku kuziika ne ku ddaame lye. Balina okulisaamu ekitiibwa tebamuziika mu Uganda.